نعم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بعد babitibwa abatugoberera ku mukutu gwaffe omuganzi Rawda Zira Media wamu n'emikutu gyaffe gyonna egy'obusiraamu sabala agiteekemu baraka tuli basimu okutugoberera kwammwe n'okufaayo kwammwe okubeera nga mufaayo kubikula ebibuuzo ebibuuziddwa ate ne mutegeera ekituufu sabala wakitiibwa abamalire mwezi wa Ramadhan biidhinillah tugutambudeko ennaku zeezo nga Allah yagamba nti ayyama ma'dudat naku mbale bubazi tezikyawera 3 tusaba Allah ateekemu abanaagumalako ya rabbi amin. Byenga n'emirembe biddo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu studio era nga bulijjo tulina mukadde waffe Sheikh Abbas Zubairi Senkuba wamu nange Sharifu Muhammad Nagweri Abubasam omwanyizi wa program era nga ke kaseera mukadde waffe agenda kubanga addamu ebibuuzo byaffe bye twabuuza tulagenda kusooka n'ebibuuzo ebitali bya Ramadhan twasooka okubuuza then era ajja kuba akomenkiza n'ebibuuzo ebya Ramadhan tutegeere ekituufu insha Allah mukkirize omukadde waffe atuwe ku salaamu era tubuuzeeko tweyongereyo insha Allah ta'ala. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أتندرز بوجتي الله تمتندرز تمسب الله سوكساسي لكو النبي وفي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قتل baganda bange abawuliza ba Rawda Islam Media n'emikutu egisigadde okutwala obuvunaanyizibwa okukozesa chance eno Allah tabaraka wa taala gyatuwadde ya Ramadhan tukoleremu emirimu egigendo tujuna okusinkana Allah nga asiimi. Mbabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam Sheikh, banywa kubanga otubuuzizaako biidhinillah tutandike n'ekibuuzo kyaffe kisooka mwanyinaffe oba muganda ffe yabuuzizza. Muganda ffe abuuza nti Sheikh, kikkirizibwa okwambala olugoye olumyufu? Engoye myufu tugatteko ndooza neza yero. Waliwo ekika ky'engoye emyufu abawali mwe balaba kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam naha anil muasfarati eziizo engoye ezinyikiddwa mu bwino oyo wa muasfarati oba zafarani alinga hina owa yero ne owa red abawali bagamba nti kika kya lugoye so si nti buli lugoye olwaki olumyufu oba olugoye olwaki olwa yero era bayogera ebigambo biwerako naye mu byo Nabbi sallallahu alaihi wasallam basahaba bamulabako nga yambadde olugoye olumyufu era sahaba Abdullah ibn Umar mbaseera bidagamba nti tetulabangako Nabbi ng'anyiridde kusinga kaawo. Abaali bakomentinga mubawalimu ne bagamba nti ekyo tekijjaawo kigambo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam kuziiza lugoye lwa yero na lumyufu olw'ensonga nti kyali kika kirala nga kinyikiddwa mu zafarani oba nga kinyikiddwa mu asfar bimanyikiddwa kati ekika ekivuddeyo mu ngeri eyo kiga nti kiri haramu naye si buli lugoye lwonna olumyufu oba olugoye lwonna olwa yero nti luliki eri haramu. Wallahu ta'ala alam. Qawlu y'abawali. Alhamdulillah. Sheikh barakallahu fika. Mwanyinaffe abuuza ekibuuzo kya muganda waffe. Sheikh, njagala kunsomesaako ku talaka era namulwa ntya nze bwe nsalawo nze nganze omukyala okutambula obutambuzi newankwadde nga bbange tampadde talaka nze neŋŋenda. Bintu biringa bisatu. Tulina kye bayita talaq ne tubeera ne khulu'u ne tubeera ne alfisq. Amma talaqa ebeera fi yadi arrajul ebeera mu mikono gy'omusajja. Musajja bw'afuna obuzibu mukyala we ayina right ega nti twawukane. Ekyo kyakola ekyokwagala okumuta muviire kye bayita talaq naye eriko criterias eriko emitendera gye tuyitamu kubeera nga tukyaki nga tuta omukyala. N'omukyala bw'abanga akoye bbaawe akola kye bayita al khulu'u. Khulu'u tutegeezaamu kweyambulula. Ate ekyokusatu bakiyita alfishu
Fisqu kubeera kusazaamu. Singa wabeerawo ensonga ereetera abantu bano abafumba babiri okubeera nga baawukana, qaadi oba omulamuzi asazaamu obufumbo bwabwe n'akola ekyo bayita fisq. Mithaalu dhalik, beefumbirigano nga tebamanyi nti baaluganda. Taata omu yamuzaala Kenya, omulala yamuzaala Uganda. Ekisobokera ddala bulungi. Ffe bakitaffe abaatambulanga edda nga awasa omukyala Kenya eyo baayinanga baasi ezo, simanyi baasi z'abaani. Amalayo ebbanga ng'alinayo omukyala nga naye tetumumanyi. Waliwo kitaffe omu ebuyuku eyo yagenda e Kenya n'azaalayo abaana, ebusoga n'azaalayo abaana. Naye abamu abakyala sallallahu abasonyiwe bamu yawoowanga, abalala nga takola ki, nga tawoowa. Akati mugenda okugira bwe muti nga mweguddeko nga rasmi yamuwoowa omukyala, n'owo maama we yamuwoowa mateeka nga weekiri. Tugenda okugira bwe tuti nga mweguddeko mwewooye, bw'ogenze Kenya tomanyi nti owoowa mwannyoko. Wabula mugenda okukizuula mutambuddeko okuddako e Uganda ne mwannyoko nga mukazi wo, kumbe mwannyoko ddala. Oba mugenda okumaliriza nga ayogera kitaawe nga ya Habibu, nga naawe kitaawe ya Habibu, nti ava ni musajja alinga we Uganda eyo, naye munnange yafa temwetegeera. Obusiraamu buwa kaadhi olukusa olusembayo asazeemu obufumbo obwo. Abusazeemu kubanga kive omuntu okuwasa mwannyina, abeere nga mwannyina mu maama oba mwannyina mu taata oba mwannyina nga bagatta taata nani ne maama, kive. Obusiraamu kiri haramu. Ensonga ey'okubiri, ayinza okubeera nga omu ayagala okuta munne ng'oli amulemeddeko, naye ng'ensonga weeziri ezisobola okumukola ki, era kaadhi asobola okusalamu obufumbo. Naga nti okusinziira ku mbeera zammwe ndaba nga waliwo ekiyinza okubeerawo mu maaso, obufumbo bwammwe mbukoze eki, ono yakkoowa, lwaki omwesibako nti anze ŋŋaanyi nze asigala mukazi wange ebbanga lyo. Kaadhi akuta abasazaamu obufumbo naga nti obufumbo omukoze eki, busazizaamu olw'embeera eyinza okubeerawo ey'akatyabaga mu maaso g'abafumbo abo ababiri. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Akati mwannyinaffe ekibuuzo kikyabadde abuuza nti okutambula obutambuzi kiramulwa kitya. Okutambula obutambuzi si kituufu, si kituufu. Ekyo bakiyita ittikhadhu ayati llahi huzwa, kuddira mateeka ga ddiini gakuzannyira mu buli kaseera. Allah agati wala tattakhidhu ayati llahi huzwa, temugezanga okuddira amateeka g'eddiini nti gakuzannyira ku buzanyizi muzanyi. Allah agamba ku ttalaka nti at-talaqu marratani fa imsaku bima'rufin aw tasrihu bi ihsani. Talaka ebeera ya mirundi ebiri, ogwali badde ng'okwokusatu mukyala wo musigaze mu bulungi, aw tasrihu bi ihsan, fa imsaku bima'rufin mukwate mu bulungi omusigaze, aw tasrihu bi ihsani, oba mwawukane mu bulungi. Kakati singa omukyala oyagala okumuta omuto ogusooka nga nti nkutadde, kino kyabadde ayagala omusomesa ku ttalaka, nkutadde, omukyala n'atuula emyezi esatu oba entukula ssatu, emyezi esatu oba entukula ssatu mu makaago. Singa muri mu prosesi eyo n'omuzza, kiba kitegeeza nti oyo mukyala wa akyali. Naye singa emyezi giggwako esatu oba entukula ssatu, osobola omulekera omulala n'amuwasa. Bw'oba oyagadde okumweddiza omuwasa, olina kumuwoowa bupya n'amahali mapya. N'amahali mapya. Singa entukula ezo esatu giggwako oba emyezi esatu nga tonnamunyega, kitegeeza okweddiza okugenda naye mu nsonga z'obufumbo, khalasi kiba kiwedde. Oba okuleeta ekigambo nti kati mbivuddeko biri kukomezaawo, kiba kitegeeza nti omuzizza. Kati bwaddamu n'omuto ogwokubiri era n'akola ekyo, emyezi ne giggwako nga tonnamuzza, era okola kyekimu kyekyo, kumuleka agende oba kuddamu omuwoowa. Omuddiza wakati wanu toddamu kuwoowa. Ogwali badde ng'okwokusatu bw'omuta, emyezi esatu ne giggwako, bwe giba teginnaggwako, kyekiri Allah kyaga nti fa imsaakum bima'rufin, era ne mukyala wo bulungi toddamu oga nti mumutadde, aw tasrihun bi ihsani, oba mwawukane muki naye bw'omala okumutaawo, Allah aga nti fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd,
aba takyakkirizibwa kubeera mukyalawo hatta tankiha zawjan gaira okutuusa nga omukyalo yafumbiddwayo omusajja omuki omulala. fa in talaqaha omusajja oyo gwafumbiddwa bwamuta fala junaha alayhima an yatarajaa in dhanna an yuqima hudud Allah. Tebalina buzibu bwe baba nga banasobola okuddiŋŋana ne bayimirizaawo ensonga z'eddiini obulungi. Kati kye bayita talaq. Kati okutambulamu obutambuzi n'ogenda la wabula omuntu bw'aba nga atambudde n'afuna olukusa okuva eri bbaawe n'amugaa nti njagala kgendako waffe naye nga kwagala kuwummulamu olw'embeera eziriwo azaala abaasa bihi basobola okukikozesa n'amala n'akomawo kyakolebwako abatusinga obulungi. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Shekhe mwanyinaffe abuuza aga shekhe ndi mukyala musiraamu era ngoberera nnyo eddiini yange ey'obusiraamu naye shekhe ndi lubuto lwa myezi 5 naye ekizibu kyalina ku lubuto olwo seekayo yanywa ennyama y'embizzi era agamba nti ne waali ali kumpi ne busha yaayo neiba naye wawulira nga ekyoyo kiyitiridde agenda tisinafuna kawowo kaayo nafuna otulo natebenkera naye agamba tagiryangako naye awulira seeka ajagala. Soka kwa byonna embizzi bbi wangi Allah yagiyita bbi embizzi omutoyo kyafu rigisu bbi eyagitonda Allah yagiyita bbi siffe kyokka atayoya era bukyafu oli tateekeddwa ate kuyoya bukyafu. Era bwe tunaatandika okuwa olukusa abantu bano bajja kulya bbi w'omutoyo bajja kugenda balya ebbi. Kati tetusobola kuwalukusa muntu yenna kugenda kusemberera wali mbizi era ekyalibadde ekirungi kusenguka nawo ezo mayiza ng'olidde ebbi abakaafu be batafaayo ku ebyo. Saba Allah akutaase ya rabbi, saba Allah akutaase. Abakyala teri kubuusabuusa babeera n'okwoyaayoya naye omuntu ebiri haramu tetukkizibwa kubyoya ebitakkizibwa kwoya mwenge nayoyeza kengaako kampunyira bulungi la toyoya mwenge toyoya mbizzi eri haramu Allah agifuula haramu kyeyo kiba kisusse tetuoya biri haramu. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. mwanyinaffe Allah mutaasi ya rabbi ekyeyo ayoye ku nyama y'embuzi namuseeka ga kyankizo ki ekiri ku liiso eriri ku Kaaba era kyatteeka okulitunulako. Eriiso eri ku Kaaba ayinza okuba ategeezaamu alhajarul aswad ejjinja eriddugavu eryo. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekiri mu sunna kulinywegera bakiisi bw'otuukawo wali linywegere ye sunna kunywegera mazambi gasigalawo. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanywegeranga ejjinja eryo era kuliko ekyafaayo kya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Omuntu atasobodde kubeerawo awo kugenda kulinywegera kuba akavuyo oluusi kaba kangi alazaayo bulaza bw'ati alazaayo ila al-hajar al-aswad. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yamanyi lwaki yaliteekawo nkunda Kaaba. Umar ibn al-Khattab yalaba nabbi Muhammad ng'anywegera ejjinja eryo bwe yakomawo nabbi yali afudde ye yalikowoola n'aliyita gati ya hajar inni la a'lamu annaka hajar la tanfa wala tadur. Jinja gwe nkumanyi gy'oli jjinja buyinja la tanfa toyina kyoyinza kungasa wala tadur toyina kyoyinza kunkosa. Lawla anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Siba kulaba nabbi Muhammadi ng'akunywegera jjinja gwe saali kunywegera. Yali tawhid gwa kubula lwajjinja. Allahu akbar. Kati ekyo kiraga sunniya taqbili hadha al-hajar al-aswad oba sunna bw'okubeera nga tugikola tulinywegera. Ekyokubiri kiraga obunywevu bwa Umar kunzikiriza ali musajja munywevu. Allahu akbar. Yategeera nti akosaye Allah era agasaye Allah ejjinja tesobola. Ekyokubiri kiraga tamasukuhu ala sunnati rasulillah obunywevu bwa Umar ku sunna y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akola kintu olw'ensonga nabbi yakikola. Allahu akbar. Ya rabbi magana afali ku muti gwa Nakayima emubende gwe beetooloola. A'udhu billah. Just muti. A'udhu billah. Sallallahu tasi. Allah. Sallallahu tasi shiriki.
Allahumma barakallahu fikum jazakumullah Sheikh kyateeka okutunulako ekyo tukyanukudde nti okukitunulako kirimu obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. Ashraf Kansangalabi. Barakallahu fi Ashraf. Nzikirizibwa okwesiga eddagala erikuza ebirevu seeka munda mu kaaba mulimu ki munda? Buzo bibiri mu kimu. Nzikirizibwa okwesiga eddagala erikuza ebirevu. La basa bihi. Awulira muli agala sunna. La basa bihi. Bwabanga ayagala kirevu kikole kiwere. Okufaanana Nabbi Muhammad ng'eddagala gyeriri. Obutamera kirevu si kirungi. Si kirungi. Kiba kubanga kirungi Nabbi teyali badde akitukuutira. Ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaa nti afu liha mbireke ebirevu bikule. Kati buli kyonna ekisobola okukisavuwaza. Okujjako nga kinaaleeta ebizibu kubanga waliwo ekintu nga okaka tabia okaka butondi kibutasobola bwe tukizuula nti kinaaleeta obuzibu tokiteekamu naye biba terina buzibu na mubiri vaayo kubanga alihiyatu zinatu rajul ekirevu kyakwewunda kya musajja Allah kyekyokwewunda kyokka kyawo muki musajja Aisha radiyallahu ta'ala anha bwe yalinga atendereza Allah ng'aggulawo okutendereza Allah gati alhamdulillahi allazi zayyana ar-rijala bil-liha alhamdulillahi allazi zayyana ar-rijala bil-liha yaganti ntendereza Allah eyawunda abasajja n'ekirevu ye bwe yatunulanga ku musajja ng'alina ekirevu ng'alabira ddala azina so tugamba nti omuntu wabaako nekyayagala okwongera ku kirevu kye kisavuwale kikole ki fahuwa al-awla wa al-ahyat ekyasinza okubeera ekirungi akikole. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Allah tekemu baraka ya rabbi. Sheikh Nugana gamba nti munda mu Kaaba seeka mulimu ki? Kaaba nze siyingirangamuko aslan n'okuyingiramu sebo si kyangu wabula Kaaba nagyetoloola ne siyinza kugaa nti munda mulimu ki wabula kyensuubira kubitulagibwa mu bifaananyi nti mubeera temuliimu okujjako nga bwolaba masijidi ya bulijjo baateekamu mataala n'okulongoosaamu so tusaba Allah tabaraka wa taala amuwe chance buli awo ayinza okufuna chance yina agenda nakola ki ne bamuwa olukusa n'ayingiramu nze okubanga mugenyi ali special wa kabaka n'ayingiramu naye si kyangu buli muntu nti akola ki ayingiramu. Barakallahu fikum. Sheikh singa omuntu atali musiraamu ampita okumusajjako ekisolo ngenda oba la basabi tewali kigaana mugenda musalire okujjako ku munasabaati ku mikolo egimanyikiddwa egya shirikiyati gy'okugattako Allah nga ebisolo ebyo bisalibwa specifically ku ebyo fi khilaafu baina ahli al-ilm kuliko enjawukana naddala kuba walimu bawaffe wano Uganda bambala batubasaliri olw'ensonga nti obulimu ogwo gwaffe abaga tetusala naye olwo ittifaqiyati ziriwo ezaaliwo nti abasiraamu be basala agenda asale naye talya asale naye takola ki talya asome erinnya lya Allah ng'asala. Barakallahu fikum. Sheikh nzikirizibwa okulaba firimu kisinziira firimu ki firimu abamu ku bawalimu bagigamba nti firimu beera bulimba balaba nti buli wolaba nti eyo firimu balimba eyo ndaba y'abamu ku bawalimu nga balabira ddala nti buli wowulira kye bayita firimu balimba musajja n'awanika waggulu eri mu nnyonyi ne bakulaga nti avuddeyo era yateeba mu mazzi bwagwa mu mazzi ne bagenda bamunoonya ne bamufuna mu mazzi eyo n'abeera mulamu era nawunzika ng'amazeeko firimu kakati firimu bulimba era kyova owulira abantu nga omunyumiriza byalaba nga bya bulimba gayo firimu nagiraba amakulu obwo bulimba nabulabako kakati waliwo abazaawulamu ne bagaa nti waliwo firimu nga ziyinza okuba nga teziriyo naye nga zireeta kifaananyi ekyali badde ekirimu obulungi ne bagaa nti min dhalika muyinza okubeera ngaoli aleese masrahiya aleese kazannyo nga kalimu okuyigiriza essala kuyigiriza obusiraamu omusiraamu yali badde ati baga nti la basa bihi oba osobola okubulaba ate ne wabeerawo omulala nga
aleese akazanyaako naye ng'agendera kuyigiriza ku nsonga bulungi bwansi mpisa era ekyo nakyo labaasa bihi wabula okuleeta akazannyo nga kalimu obuseegu nga tetukubiriza bantu kukola ki kubeera nga bakalaba n'ebirala waliwo ebimala obudde bw'abantu abakyala abuseka ku bibatera okulaba message gibatuuseeko abitaani madubala zimanyani nerangadalena bali abo balina amanya gangadalaawo kati waliwo bifirimu ebimala obudde bw'abantu omuntu n'alema n'okusaala n'alemwa n'okukola emirimu gy'awaka alaba firimu buzannyo tukuutira abakyala naddala abasiraamu ab'e Uganda wano mwewale bayisiridde firimu zireese obuzibu oluusi zitabula n'obufumbo hukuuku zo zolina okuwabbaawo ne zigaana yabadde ku firimu ate firimu ogimanyi omuntu bwalaba ennyo sikuriini ezo akoowa mangu watuuka okwebaka afuluuta bufuruusi aba takyasobola kutuukiriza buvunaanyizibwabwe ono notwalira omukisa guno okugamba abaisiraamu nti beewale obuzannyo obwo balabeyo ebirina emigaso ejidda eri eddiini yaabwe. Barakallahu fikum, jazakumullah. Shekhe, nzikirizibwa okuzannya geemu ku simu? Geemu tozannya. Subhanallah. Geemu tozannya, genda ozannya omupiira. Azannya omupiira oba agende mu wrestling akuba ebikonde. Omupiira agulabe talina buzibu. Asobola okulaba wrestling bw'aba taliimu kukunama naye simusuubira nti gyali. Asobola okulaba omurakama akulaba ebikonde talina buzibu. Asobola okulaba taekwondo, karate, asobola okulaba emizannyo gyonna egya martial arts asobola ogiraba tegirina buzibu. Barakallahu fi. Naye okuzannya geemu zino si ntuufu. Olwo hadithi neewuunyisa simanyi siha yayo ntuufu naye yagamba nti man laiba binardashiri, nabbi yagamba Muhammad mu sunan Abi Daud ne mu musnad bwe mba sirabidde, yagamba nti yenna azannya nardashiri ludo la hawla wala quwwata فكأنما غمس يده في لحم في دم الخنازير ولحمه. Abalwako nga atadde engalo ze mu musaayi gw'embizzi n'ennyama yaayo. Bukyafu buli. Kwata ludo seeka matatu mwezi. Tubyewale ebitali bya ssente, ate ebya ssente zaala ali haramu. Tubyewale. Nsonga lwaki tumugayaza nnyo omupiira. Seeka tutangazeemuko abafumbo bano bali babiri mu maka gaabwe, free time balina matatu ne ludo bazannyamu, balamula batya? Waliwo walimu abakijaaza naye tetulinawo nsonga etugaya kugijaaza. Beekuba obuwuna. Basome mu Kulaani. Beekuba obuwuna. Beegobe mu nnyumba. Beegobe mu nnyumba. Bazannyani kapengo. Kakwekule. Kapegobe mmesi. Kapegobe mmesi. Ekwatire eddala. Beesituleko, beeweekeko. Mara tubazireke. Waba ebintu ebirungi nga tebiriiko obujulizi bubiziyiza nga abantu babisuulirira. Neseeka. Abafumbo mu bintu bye beerabira nti waliwo ekiseera kituuka nga balina okuddayo nga bato, balina okuddayo mu myaka gy'ekito. Mulina okusala emyaka ku myaka yadde okaddiye naye ng'ondo gisalamu nsala myaka n'ogizzaako ne gibeera gyaki olwo mwefutule mu nnyumba mwegobe. Era bwe muba muzimba ennyumba abafumba abapulaninga kuzimba muteekemu n'ekifo ekyokukola ki ekyokwegobera ekyokuzannyamu. Osobola okwekweka n'atakula nti jyawo nkwekula. Amiina. Ekifo aw'okuwugira muwugeko nga muli babiri nti wammwe mu kidiba kyammwe, si mu kidiba, mu swimming pool. Mu Luganda bagiyita bukidiba. Kale Seeka message eno buli alina firimu geemu ku simu egenda gyali nti agisangulemu. Ekyali badde ekirungi kyekyo. Tetweyigiriza nnyo bu geemu ebyo. Birimu tadyi'u al-awqaat, okumala obudde bw'abantu. Birimu oluusi obusiraamu okukyogerako ekyo sadda lidhari'a, kujjawo
kujjawo kuzibikira myaganya abantu mwe banayitira okuzannya biri binene game za betting ebya bice ebirala abantu bajja siba obupapula gye bulijja abantu bajja kuzannya zaala nga wa sente kati ffe tuziyiza ono waati atali wa sente abantu bategeerere ddala nti kiri ate kiri ashaddu. Barakallahu fikum, jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Yamanya Lugera go Salimu from Juba Town. Barakallahu fi ya Lugera go. Lugera gagamba seka benefits kiki ezenjawulo omuntu yakwata Qur'an zafuna oluvanyuma lw'okwabulira ensi eno. Omuntu eyakwata Qur'an kusooka kwa byonna Qur'an emuwuliriza wabanga abadde agisoma yakwata teyagikwata gireka naye nga abadde agisoma. Qur'an igenda muwuliriza. Nabbi yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti al-Qur'anu as-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani li sahibihima yawm al-qiyamah. Okusiiba kuno kwe tusiiba ne Qur'an bigenda wuwuliriza bannannyini byo ababisiiba abasoma Qur'an kunaku lwa qiyama. Ekyo kyekisookera ddala. Ekyokubiri owekitiibwa Allah tabaraka wa taala omuntu eyasoma Qur'an alina olukusa oluwolereza abantu 10 mu bantu be. Subhanallah, alina olukusa oluwolereza abantu 10 mu bantu be mu abo abakkirizibwa okuwulirizibwa. Allahu akbar. Alina abantu olukusa lw'abantu 10. Ensonga eyokusatu omuntu asoma Qur'an owekitiibwa Allah tabaraka wa taala buli harufu gye yasoma Allah amuwa empeera 10. Si alifu lam mim nti eyo harufu naye alifu harufun ne laamu harufu ne miimu harufu. Akati gwobalamu essula bwe beeyina hurufu emitwalo 10 gwe ng'okubisaamu emirundi 10. Kati abantu tulemererwa bwereere kale atulisi bulina kusomayo essuula ng'ogyekeza omusola nebeerakaawo osomeyo okwo ku Qur'an oba owulirize ku Qur'an. Byonna birungi era bikulu mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Kakati yakwata Qur'an afuna empeera eyo. Waliwo ebyogerwa nti yakwata Qur'an tavunda, si kituufu. Ya hadithi si ntuufu. Hadithi si ntuufu ega nti omuntu akwata Qur'an takola ki? Tavunda. Bagambe bagyetegereze era twagireeta omulundi guli nga si bigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So abantu beewala okubisaasaanya amawulire ago babireeta naye hadithi si ntuufu. Si ntuufu. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Saballa tebese kituufu Sheikh. Amin. Baganda baffe ndowooza tutandise ebibuzo baffe ya Ramadan bye twabuzanga bikwata ku Ramadan biidhinillah. Era omuwalimu agenda kubeera nga bituddamu kubanga esizoni gye tulimu tusobole okuba nga tutereeza ebituufu n'ebifu biidhinillah. Sheikh akisooka agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh, naffe abali e Uganda tukkirizibwa okusiba engugu nga Nabbi bwe yakolanga mu nnaku 10 ezisembemu Ramadan. Ashraf Kansangalabi. Okusiba emigugu mu nnaku 10 ezisembayo ne tugenda mu muzikiti ne tutuula itikaafu. Ego masala khilafiya, amasala galimu enjawukana wakati w'abawalimu munza al-qidam okuviira ddala kubakola ki? Kubakulembera. Bangi mbawalimu balaba nti okuviira ddala kuba sahaba nga ba Aisha nti itikaafu tugituula mu mizikiti gyonna kasa gubeera nga gusaalibwamu jama tugituula. Era bo bekwasa aya ega nti wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi. Temugezanga ogenda eri bakyala bammwe nga muli mu itikaafu mu mizikiti. Allah n'agamba mizikiti. Eyo qawlu y'abawalimu basahaba bamu. Ne wabeerawo abalala mbawalimu nga balaba nti la yakunu li'itikafu illa fi masajidi tusalla fiha aljumaa. Itikafu tebeerawo okujjako mu mizikiti egisaalibwamu jjuma zokka. La hawla. Jjuma zokka. Eyo nayo qawlu. Ne wabeerawo qawlu ey'okusatu ng'egamba nti itikafu la yakunu illa fi 3 masajidi. Itikafu tebeera okujjako mu mizikiti 3 nga bwe kyajja mu hadithi nga Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga nti la tushaddu rihal, tokkizibwa kusiba mugugu
illa fi 3 masajidi okujjako mizikiti emeka esatu fi masjidi hadha omuzikiti gwange guno yali atudde masjidi nabawi fi masjidi hadha omuzikiti gwange guno wa masjidi al-haram n'omuzikiti ogw'e Makka wa masjidi al-aqsa n'omuzikiti ogw'e Falastin eyo qawlu weeri era nywevu eriko obujulizi nno kakati bekwasa ne hadithi naye erimu obunafu abamu ku bawali mbaja hasana ega nti la itikafa teriyo itikafu illa fi 3 masajidi okujjako mizikiti emeka esatu era nabbi n'ajogerako bwatyo hadithi weeri Ibn Uthaymin we yali ayogera ku hadithi yagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ategeezaamu nti teri itikafu afdal esinga yekyali ekirowoozo kye ndowooza ya sheekhe waffe oyo Allah musiime yagamba nti nabbi kye yali ategeeza wano yali tategeeza annafiyu kuziyiriza ddala wabula yali etegeeza nti la i'tikafa afdal teriyo itikafu esinga buki bulungi illa fi 3 masajid qawlu egamba nti itikafu ebeera mu mizikiti esatu nze ndaba nga yesinga okubeera enkulu era entuufu lwaki nti munange ekyo kyokwokerako ebyo byaffe bigambo byamuwalimu mundaba eyiye yalaba nti la itikafu afdal naye ekyannabbi yaga nti la itikafa nagati la tushaddu rihal tusitula migugu kugenda mu muzikiti gwonna okujjako mizikiti emeka esatu eyo hadithi yo ntuufu kati bw'ogatta kiri na kino abamanye tusobola okubeera nga tuga nti hadithi ntuufu nnyo era ekyali badde ekirungi okubeera nga ayagala okugikola asobola ogikolera e Makka e Madina naye tuwa ekitiibwa ekigambo ky'abawalimu ekyokubiri tuwa ekitiibwa ekigambo ky'abawalimu ekyokubiri n'ogusaaza jjama oli bwagenda n'akolerayo tetulwana naye ogusaaza jjuma oli bwagenda n'akolerayo tetulwana naye tukiwa ekitiibwa kubanga kiriko ebikongo okuviira ddala mu basahaba ab'ebitiibwa barakallahu fikum jazakumullahu khair barakallahu fik ensonga eyo tujja ngagitagula mu maaso eyo biidhinillah abantu banye itikafu bagikola batya singa basazeho okugenda okukola itikafu barakallahu naam shekhe gamba nti waliwo ekiseera kye tulina okuyimirira mu tarawihi nti oba kusaala juzu oba peegi sika kiseera ki la wekitiibwa Allah yagaa nti faqra'u ma tayassara min al-Qur'an faqra'u ma tayassara minhu buli mwasoma ekimukoze eki ekimwanguyidde ekikwanguyira kyosoma mu Qur'an oba osobola juzu musome eyo asobola ebbiri musome ebbiri nabbi yasomanga nezisukka mu bbiri bweyimukanga ekiro Abdullah ibn Abbas agamba nti yasaalako yagati bittu inda khalati Maimuna nasulake wa maama omuto Maimuna nabbi sallallahu alaihi wasallam ekisanja kyali kya wa Maimuna nabbi yasalanga ebisanja eri bakyala be era ye sunna oluusi asule woono ye sunna amma obutasala bisanja kiba kitegeeza khilaafu sunna kwawukana ku sunna abasajja abamu bakiina awasa ate mukyalo omunaamusuulanga bwe yateekaawo akati yaga bittu inda khalati Maimuna nasule wa maama wangu wa khalu ye maama omuto Maimuna agamba nti ne nabbi yali eyo faqama fi lleyli oba min nawmihi nayimuka mu kiro fatawadda n'afuna wuzu fasalla n'atandika okusaala agamba nti faqumtu fatawaddatu min fadaili maai ngenda geyalekamu amazzi mu kadomola genda funisa ewuzi fajitu faqumtu inda yasari nenzija nenyimirira saidi yawe ogwa kkono aga nti fa adaran yankwata mutubu ati nanetoloza hatta aqama inda yasari inda yaminihi kutuusa bwe yanyimiriza ku ddyowe agamba nti fataha albaqara natandika bakara Allahu akbar bakara erimu ejuzu 2 n'ekitundu fadhanantu annahu yaqifu fi nihayatiha ndowooza nti anaakoma kuki kunkomera fafataha nisa natandika nisa erimu ejuzu nga namba fadhanantu annahu sayaqifu fi nihaya ndowooza anaakoma kunkomerero agamba nti fafataha ala imran natandika ali imran la ilaha agamba nga ayongerako buki bwongezi
ayongerako bwongezo tanagenda ku mavivi agamba nti nejagala okudduka mu ssona naye nga twagitandise n'omuki n'omubaka sala kati nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayimiriranga n'asussaawo okwo kisinziira ku busobozi bwe muba muyina buli omu matayassara mino osala n'abantu kendeeza nabbi bwati bwe yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye bw'osala n'abeewuwo osobola okuwanvuya bawe juzu zaabwe bawe Sauda yasala ni nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti faraka'tu ma'ahu nengenda naye ku mavivi fakada ru'afu yakhruju min anfi omusayi kata nempulira nga njagana kuwerumika Allah olwa shiddata ku mavivi wa ku mavivi bwatyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yakolanga kati buli omu bwe mukkanya nti tusaleyo bwekiti tujja kusala hafu juzu muli ku kituufu barakallahu tujja kusala juzu muli ku kituufu tujja kusala nga sula muli ku kituufu barakallahu fikum al-amru fihi sa'a ensonga erimu okugaziwa buli omu kyasobodde kyakola barakallahu fikum jazakumullahu khairan barakallah shekhe muganda afabuza nti omuntu akoma ddi okulya mu kaseera kaddaako era adhaani we musanga ng'alya emmere eri mukamwa mwazina atandika okwazinanga eri mukamwa akola atya omuntu akoma ddi okulya ddaako ng'emmambi esaze Allah yagamba nti wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyad min alkhayti alaswad ekigamba ati aya eyo yakka basahaba n'esooka ekomaawo nti mulyengayo munywa okutuusa uzi enjeru weenayita mu uzi ki enzirugavu nga tebannaba kwongerako kiri sahaba ye nazireeta kyajja mu hadithi nazireeta n'atandika kulya ng'alaba teziggwayo n'alya wagerera obudde bukedde naddayo eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kwe kwongerako mina alfajiri Allah yali ategeezaamu mambya kyobalaba enkizo y'abasahaba Allah asiime basahaba olaba enkizo yaabo okumanya bankizo nnyo nti bwe baati Qur'ani bwe yabalemanga okutegeera nga bamanyina soosi we bajja ne baddayo eri nabbi Allah n'abannyonnyola kyova olaba nti fahimu kalama Allahi ala muradillah bategeera ebigambo bya Allah nga bategeerera mu ddala Allah kyeyali akola kyeyali ategeeza wafahimu kalama rasulillahi ala muradi rasulillah n'ebigambo bya nabbi babitegeeranga ekyo kyennyini kyeyali ategeeza tolabanga baba bakulu okubeera nga ilimu tugijja ku bo esinga obungi entegeera yaabwe ng'ekulembezebwa okusinga eyaffe ya buli ensonga lwaki Qur'ani tugigoberera ne sunna tuzigoberera ala fahmi salafil umma ala fahmi salafil umma okusinziira ku ntegeera y'abasahaba ebayita as-salaf entegeera y'abasalafu abaatusooka barakallahu Allahu akbar afika barakallah seka mwazinya genzo okwazinanga emmere eri mukamwa akola atya bweba eri mukamwa nga yazinya egimire agirye n'ebisigaddewo mu sowaani obutonotono obusobola okuggwa amangu nabwo n'ekikopo ky'amazzi kyakutte mu ngalo akimalewo naye akacyayi akookya akanaamala eddakiika 3 akukaleke biidhinillah kyalabwako ku sahaba nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamuwa advice eyo ebyangu kyokutte mu ngalo kizikirize kiveewo la ba'sa bihi barakallahu fikum jazakumullah barakallah shekhe muganda fabuza nti safari ki oba lugendo ki olukkiriza omuntu obutasiiba kuba abantu balina safari nezitalimu kayakunya safari ki safari ma yu'rafu inda nnas oba fi urufi nnas ekimanyikiddwa mu urufu y'abantu nti safari ebeera safari nabbi sallallahu alaihi wasallam yahaddada naye abawalimu bagenda bahaddada kilomita 47 oba maira 7 boogera bingi naye ebyo ffe si bye bikulu gye tuli waliwo omu ku bawalimu yagaa nti teekwa tulina okuhaddada la tetuhaddada nabbi kyatahaddada tetukkirizibwa kuteekawo komo kwekyo nabbi kyatakola ki naye olw'okwanguyiriza abawalimu bo bagenda batunuulira okusinziira ku bitundu byabwe era kati baate tebajja kugerekera byewaffe nabbi byataagereka kyekizibu abawalimu abamu kyetategeera tebajja kugerekera waffe ffe tuyinza okuba nga okutambula
okugenda wano ebuvuma kumwalo safari ekkoome safari bo nga tebagiraba ba mu bitundu byabwe kati lwaki tugereka nabbi byatakola ki so tugamba nti insha allahu taala olugendo lwe tumanyi nti lugendo kati ffe wane waffe tukimanyi nti okuva wano paka Jinja omuntu lugendo omuntu okuva wano paka Masaka olugendo lunene ekitegedde embalala lugendo era oli akomawo naga nti tambula kulaba okudda kunyumya kakati byawukana n'ebyabalala ojja kusanga nga bo tebabitwala nga lugendo so tugamba nti buli kyonna ekimanyikiddwa mu urufu nti lugendo ffe kyetutwala nti mu society kitumanyi nti lugendo kyetutwala nti lugendo era sala ku ssala barakallahu fikum jazakumullahu khair tiza seka saballa tumalire baganda bafa naga ngenze kwano natete nasala kuswala nenga va mukono tafadhali abo nabo saballa tumalire ya rabbi era seka agenti okwerumika kutta okusiba la okwerumika tekutta kusiba hadithi ya Asma bint Abi Bakari la okwerumika tekutta kusiba tekutta tekuliko hadithi kadde nkozemu ensobi naye okwerumika tekutta ki kusiba lwaki nti fawqa taqati al-insan kiri waggulu wa busobozi bwaki bwa muntu nabwe kityo omusaayi gwonna weetemye okoze eki tekitta kusiba tekutta kusiba kwa muntu weekonya ekigere tekutta kusiba kwa muntu kusiba kubeera kutuufu barakallahu fikum ashaka okunywa sigala kisibulula kuba nayo mpewo kisibulula nnyo sigala ali haramu fi ramadani wa khariji ramadani ali haramu mu ramadani ne wabweru waki wa ramadani era omuntu amunywa aba akoze zambi kati ate bwamunywa mu ramadani kibeera ashaddu Allahu akbar tasobola na kutya ng'ogyeko nti asibulwa tasibulwa naye ali haramu nabbi yagamba man lam yada'a qawla az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu ateresayo bintu ebyo kalebule kunywa sigareeti la hawla wala quwwata illa billah silamu falaysa lillahi haja Allah tayina kyakwagalamu fi an yada'a ta'amahu kulekayo mmereyo ila ddala agenda ali era wa sharabahu anywi تفضل بارك الله فيك بارك الله شيخ omufumbo ayina komawa ngali ne munne waka mu Ramadhan mu Ramadhan bali awo kati ayina komawa seeka omufumbo kisinziira ayinza okubanga muzibu nga ayaka mangu nasimulukuka mangu ekitofu abo bangi nga waliwo ebimukwata bwe biti nasimulukukira ddala nga tagenda kudda mabega afaanana bw'atyo akome kulabako bulabi mukyala we tamukkiriza nakweyambula nga waali kubanga ajja simulukuka n'abakyala bamu gye bali nga yembeera yaabwe tomala gamweyambulira awo n'omuwona kakati mu mbeera efaanana bwe tutugamba tutya bwe mubanga temusobola kukola ki kufuga shahawa zammwe temusukkawaawo kutandika kwenywegera maama waffe Aisha radiyallahu ta'ala anha bamubuuza ku nabbi waffe Muhammad engeri gye yeeyisaamu ne bakyala be mu Ramadhan aga nti nabbi yali atunywegera fadhahikat naseka namu Aisha nabbi yali atunywegera naye yagamba kana huwa amlakukum irba yali abasinga okufuga obwagazi bwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi amakulu yali yeefuga kati goba tosobola kwefuga tugeze okusukkaawo ate notandika kunywegera ojja genda osimulukuke Ramadhani ow'omutango gwa kusiba myezi ebiri tatabya oba kutamuddu gw'otasobole oba okuliisa ba miskini nkaaga kakati okwewala ebyo byonna barakallahu fikum jazakumullah barakallah Sheikh alamuru atya ayitibwa kwa Ramadhan yonna lwa bugayavu a'udhu billah astaghfirullah sallallahu ta'ala salimitugiza bwatyo okuyitibwa kwa Ramadhan lwa bugayavu bozanyidde mu future yo obozanyidde mu budde bwo buno budde Allah bwe yatuwa buli musiraamu ayina obukozi obozanyidde mu budde bwo ozanyira otya mu budde obufaanana bwe butyo
bameka abatuuse mu Ramadani eno shekhi tuziisa abantu awo wakati wa Ramadani eri gwe ng'otandika okuyitibwako Ramadani abadde n'ejjayokuyisiiba. Astaghfirullah alazim. Sallallahu tutaasi ya rabbi, sallallahu tutaasi tozanyiranga mu budde abooluganda kaccansi Allah ketuwa okubeera ku duniya keko kokka ketuyina okukolerako emirimu. Ad-dunya darul amal. Neyo Ramadani nejja n'ogaana olaba ogenda okufiirwa sahamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera mu hadithi hasanahu Sheikh al-Albani, hadithi ya Aisha eva ku Urwa. Aisha agamba nti anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qaal, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yaj'alu Allahu azza wa jalla man la sahama lahu. Yagamba nti thalathun uhlifu alayhinna oba ahlifu alayhinna, ebintu bisatu mbilayirako Allah. Allahu akbar. Ani alayira? Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yagamba nti la yaj'alu Allahu azza wa jalla fil man lahu haddu man lahu sahmun fil islami kaman la sahma lahu. Allah tasobola kufuula muntu ayina mugabo mu Busiraamu makulu nga yasiramuka yatoola shahada enyevu n'akola emigabo gino, Allah n'amufuula ku kiyama kaman la sahma lahu, nga atayina muki mugabo. Naga nti wa asluhumul islami thalatha, kyembadde njagalamu emigabo gy'Obusiraamu giri emika? Waliwo abantu nga balina sheya mu Busiraamu. Omugabo ogusooka yaga nti as-salatu, omuntu asaala essala, mugabo munene. Era omuntu yatoola shahada n'ateekateeka enzikiriza n'ebeera y'amaanyi, bw'asaala oyo omuntu alina omugabo munene mu Busiraamu. Mumuwenga ekitiibwa ne bw'abeerako n'ekikolobero ky'abakoze nga musaazi, aziikibwe akolebweko emikolo gy'eddiini. Okubadde nga abamu ku bawali bagamba nti abamu tebamusaalira mu bakungu, niyo abasigadde mu community musaalire olw'ensonga ayina hadda, ayina sheya mu ddiini. Bw'atyo nabbi bwe yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naga nti as-sawmu, okusiiba. Kati omuntu aba tasiibye olaba nti aba afiiriddwa sheya. As-sawmu. Ekyokusatu az-zaka, egyo emigabo bagiyita as-suhumul islami, emigabo sheya gye tulina mu Busiraamu zenkulu ezo. Ebirala tujja kubyongerako olala, naye olwaleero mbadde njagala mu kusiiba. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khair. Alhamdulillah. Sheikh, omukazi w'olubuto asiiba nza nayonsa seka muteeke ku lumu. Mukyala w'olubuto asiiba, naam asiiba wabanga asobola. Nayonsa asobola okusiiba wabanga akola ki? Ng'asobola. Abakyala gye balinga babisobola. Era abawali bagamba nti idha lam takhaf ala nafsiha wa ala janiniha, bwaba teyeetirira nti ayinza okufuna ebizibu n'omwana ali mu lubuto tasuumu, asiiba. N'owayonsa idha lam takhaf ala waladiha, bwaba tatidde eri omwana we gwayonsa, wa ala nafsiha tasuumu, asiiba. Kakati bwabanga asiiba kikulu, kati ate kisobola okujja nga tasobodde kusiiba, akola atya? Waba tasobodde kusiiba omukyalo oyo w'olubuto oba ayonsa, tugamba kawulu ya jumhuri yegamba nti asiiba aliisa n'aliwo oluvannyuma lwa Ramadani. Eyo kawulu ya jumhuri ulama. Era abawalimu bangi bagishajja, naye ffe tugamba nti la yadde kawulu ya jumhuri tetukiwakanya lwa kubeera nti tukiyisaamu amaaso, kikiwa ekitiibwa. Barakallahu fiikum. Naye waliwo ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi nga yagamba nti inna Allaha hasanahu Sheikh al-Albani, yagamba nti inna Allaha wada'a anil musafiri shatru as-salati wa as-siyam. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaziiza ku muntu asiiba, yakendeeza essola omutambuza sala ya kitundu, sala bbiri okujjako subhi ne magharibi. Naga nti wa anil murdi wa anil hamid, omukyalo w'olubuto tasiiba. Kono yali ategeeza kukusiiba. So omukyala aliisa buliisa bw'aba tasobodde kusiiba, bw'aba asobodde okusiiba fabiha wala, bw'aba nga tasobodde kusiiba
aliise buki aliisa kaafiya. Barakallahu fikum, barakallah. Shekhe nyinafu abuuza abafumbo ababiri bali mu safaari tebasiimye bakkirizibwa okwegatta? Allahu akbar, wallahi la maani. Tetusobola baziiza kuba tetulina bujulizi naye tugaa tekijja tetusobola baziiza naye tekikola tekijja baba bakikoze tetugaa nti balina ezambi bweriti kubanga already tebasiibye. Barakallahu fikum. Shekhe, edduwa eno Allahumma laka swamtu ntuufu oba nedda? Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Allahumma laka sumtu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. Dhikri ya saasana nnyo naye hadithi yayo si ntuufu. Tukutira abantu okugyewala. Barakallahu fikum. Sika kati bagende kweruwa agende ku kigambo ekigaa dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Dhahaba adh-dhama emimiro nyonta egenzi wabtallat al-uruq emimiro ginyogoze wa thabata al-ajru n'empeera yange enywedde insha Allah. Allah wanabakkiriza sa Allah anyweze empeera yaffe okusinga. Seka edduwa eyo tugisoma tumaze kunywa mazzi okusoma amakulu gaayo oba tuba tubirina ketunyweddeko kubanga kitegee amakulu gaayo gategeeza nti egenze enyonta egenzi amala okusiibulukako kyayogera ekyo. Barakallahu fiika. Shekhe, omuntu bw'ayendera mu kisiibo nga si mufumbo alamulwa atya? Omuntu ayendera mu kisiibo kyasookera ddala saba Allah ataase zambi. Allahumma amin ya rabbi. Saba Allah ataase zambi. Amin Allah. Shania igamu ku mazambi amabi walakinna akthara nnasi la ya'lamun. Naye abantu tebakola ki? Tebamanyi. Ezambi ly'obwenzi lyerimu ku mazambi amabi. Kati ate bw'akikola mu kisiibo aba akoze amazambi abiri omulundi gumu. Intihakul hurma aba asattuukidde kusattuukira ku Allah byaziize binene. Ramadani n'omukyala wa halali tokkirizibwa ku Allahu akbar kumugendako mu Ramadani misana. Ate ogenze mu kutegula kakati ate ogenze mu wa haram n'oyenda amazambi abiri obwenzi ate n'okikola mu Ramadani. Saba Allah tabaraka wa taala ataase. Naye bwe kibaawo nkeesi Allah musaasizi musonyi asobola okusonyiwa abaddu be singa bakola bino wammanga. Kisookera ddala tawbatu ila Allah. Aba yakikola yanguwa misinde ogenda okola ettawuba eri Allah. Ekyokubiri abawali mbagattako akola emitango ma'al kafaara agattako okuliwa olunaku olwo. Ekyokubiri naawe omutango ogw'okusiiba emyezi ebiri gy'omuddiringana. Sina mufumbo nakikoze ya Rabbi. Si mufumbo oba n'ata omuddu oba n'aliisa bamiskiini nkaaga akola ekimu ku ebyo. Wal ilmu inda Allah. Barakallah. Seka era munyinafu agenze maaso n'agamba nti n'oyo yeegasse ne mukyala we mu Ramadani alamulwa atya? Oyo akola biri byokka nabbi bye yalagira. Emyezi ebiri. Musajja gyeri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuga nti ya Rasulallah halaktu, nzikiridde. Nabbi n'amuga nti wama halak, ki ekikuzikiriza? Nakati waqa'tu ala muraati fi nahari Ramadan, negasse ne mukyala wange emisana mu mwezi gwa Ramadan. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuga nti hal tastati'u an tu'tika ar-raqabata, osobola okuta omuddu? Qala la. Hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain, osobola okusiiba emyezi ebiri nga gyamuddiringana? Qala la. N'amuga nti hal tastati', osobola an tut'ima 60 miskina, okuliisa ba miskina 6? Qala la. Byonna nga tabisobola. Yakoze ezambi ate mwavu. Yakoze ezambi tanade ekikomisa. Allahu akbar. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bainahum ala dhalika wabali yawo idh utiya bitamuri, ne baleeta enzitindi nga ziri mu kintu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuyita n'aga nti aliwa yabadde gwedda gwe tuli naye wano. Sahaba najja n'aga nti niyenzi. N'amuga nti idhhabu wa at'imu annas, genda oliisi. Omusajja n'aga ekigambo ekyasisa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti olaba wakati w'ensozi zino ezeetoolodde Madiina
man huwa afqaru minni, asinga obwavu. Allahu akbar. Abantu bange naseka hatta badat niyabatu, okutuusa amazinyo gana bwegalabika. Navuga ati idhahabu wa ak'im ahlak, kenda kale n'entende ezo obirenga oliisa abantu. Saballah atusaasire ya rabbi, barakallahu fi Afrika baraka. Ono naye asobola okubaayo nga ye talina ddala ng'ali nguuyo, Tajja kusobola myezi 2. Tasobola kutamula. Olumu lwamulemye okugumiikiriza asibe myezi 2. Omuntu talina sente zikola ki? Ziriisa. Talina zisobola kuliisa, talina za kutamula. Nga ne waka wennyini talinawo. Bw'akola ezambi eri akola tawuba, kad arifa Allahu makanahu, Allah yaba ategedde ekiri mu mutima gwe. Waliwo n'omukyalo omusajja tasobodde kusiba, Allah n'amugera nga tasobodde, naye nga n'okuliisa takola ki? Tasobola. Tumugamba nti kad arifa Allahu makanak, Allah yaba ategedde kyoli. Barakallahu fikum. Omuntu nga naye yeetaaga kuliisa buliisa. Seeka omuntu era mu kibuzo ekimu agamba nti seeka omuntu yeeroteredde la dhamba lahu wala kafarata lahu, oyo talina kyakola kyonna n'olunaku lwe lubeera lutuufu. Kweroterera kiri min fawqi taqati l-insani, kiri waggulu wa busobozi bwaffe. Ani asobola okukontrolinga okwebaka? Ebikoleddwa mu tulo mwenna. Kyebula Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Allah yasitula ekkalaamu ku bantu bano wammanga, asookera ddala annaimu hatta yafiiqa oba hatta yastayqiz, oyebase paka ng'akoze eki? Omulalu okutuusa bwava mu ki? Bwava mu bulalu. Kati abo Allah yasitula ekkalaamu ku bo, n'abalala byagenda ayogerako. Barakallahu fikum. Seeka asembayo mu bo aga nti omuntu akozesezza enkola y'okwematiza alamulwa atya? Masturbation kitegeeza okuzanyiikiriza obwereere, okubujjamu amazzi ag'ekikulu, kya bulabe. Abantu bakozesa sabbuuni, bakozesa ebiki okwagala okujja obwereere. Ye naddira ng'alowooza nti engalo zijja kukola ebyonna, kya bulabe. Sallallahu taasi. Era abawalimu baali batunuulya masturbation baalaba nti eri haramu nnyo. Bwe tulaba Allah tabaraka wa taala yaga nti walladhina hum lifurujihim hafidhun, abakkiriza abalongoofu bakuuma obwereere bwabwe, illa ala azwajihim, obwereere Allah n'atulaga gye bugenda. Enagenda waba mukyala baawe, wabeera musajja mukyala we, au ma malakati aymanu, oba abo abazaana abamanyikiddwa ku basajja, kikkirizibwa okubeera n'abazaana n'ogendayo ng'agenda eri mukyala we. Naye yagamba ati Allah, faman ibtaga waraa dhalika faulaika humul aadun. Yenna atagenda wa mukyala we n'akozesa ekkuba eddala, atagenze ku bali babazaana, n'akozesa ekkuba eddala, oyo abeera mulumbaganya, aba alumbaganya amateeka ga Allah. So akozesa masturbation, aba alumbaganya amateeka ga Allah. Genda awasi, wasi otya sabbuuni, genda owasi sabbuuni bale mwaka. A'udhu billah. Sallallahu taasi. Allahumma barakallahu fiik. Allah. Shekhe, singamba sisobola kusala suratu tarawih olw'emirimu emingi mu kiyumba kyendimu munda, seeka nfuna omusango wa Allah. Omuntu alese tarawih talina musango wa Allah. Wabula agisadde, agirese afiirwa empeera ennyingi. Oleka tarawih oba ofiiriddwa empeera ki? Empeera ennyingi. Empeera ki nnyingi? Ey'okusonyiyibwa amazambi. Man qaama ramadana imaana wa ihtisaaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ayimirira ramadaani emisana, ayimirira ekiro kya ramadaani n'ayimirira, Allah amusonyiwa amazambi ge yakulembeza. Era omuntu bw'ayimirira ne imaamu we buli lunaku, Allah ambalako kuyimirira kiro kyonna yetunuulira empeera ezo. Oluvannyuma lw'ekyo Allah ajja kukuwa ejjana, ogenda kuwolerezebwa Qur'an gye wasomeranga mu tarawih oba gye twawulirizanga nga bakisoma. Asalullah al-afwa wal-afiya. Sallallahu sasi. Barakallah. Barakallah. Shekhe, atalina mukyala muwoowe nzikirizibwa okusiiba? Atalina mukyala muwoowe akkirizibwa okusiiba? Naam, akkirizibwa okusiiba, wabula asigaza ezzambi ery'obwenzi.
kubanga oyo mukyala gw'oyinaawo tewamufuna mu mateeka ebeera malaaya malaaya okola bwa malaaya buli lunaku ekyo Allah kitugaana mu Qur'an yagaa nti muhsanaati ghayra musafihaati wasanga omukyala muhsina ghayra musafihaati atali mwenzi nga ye ayenda buli lunaku baita sifaha wala muttakhidhi oba muttakhidhaati akhdan newankubadde ng'oli yateekawo malaaya mu ye mwendako buli lunaku waliwo abantu ng'alinayo malaaya ye yagiteeka awo special ye gyayendako tamuwasa takola ki teyamuwasa teyamuwoowa ye malaaya ye eri awo ittikhadhul akhdan kuteekawo muntu nga akumalako ekyo oyaga malaaya ye eri awo tomuwoowanga tewali yadde obujulizi bwonna nti wamuwoowa wabula omuyita mukazi wo kumbe malaaya katusaba Allah taasi barakallahu fi Shekhe omusajja ono mwasiibye mukazi simuwoowe naye ate omukazi gyali ewaka afumba emmere akkiriza ogisibulukirako oba okulya ddaabo teri kimugaana twakiraba emabega eri nti ekyo kyekitone ennyo ku biri ebikola byakola kyekikola oli kabeere mukaafu n'atufumbira emmere tugirya ne tusiibulukukirako kakati kino ekyokugamba nti mukyala yafumbye emmere ebyo kyekitone ennyo kyekitone nnyo awo mukyala saba Allah tabaraka wa taala akusaasire wowe omukyala kola tauba ove mu bwezi soka okusenyisa eddagala ly'amannyo kikirizibwa naddala musana mu Ramadhan kikkirizibwa ebbanga ly'omala nga tomize munguziza mu kamwa n'owanda ekyo kyekimu bitasiibulwa barakallahu fiik barakallah Shekhe nzikirizibwa okusiiba naye nga ebyokusaala ebyo sibikolerako nnyo astaghfirullah asiiba naye ebyokusaala astaghfirullah omuntu bw'aba nga asiiba tasaali sala sintuufu okusiiba kuno taamalu qawla nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mwetegereze ekigambo kya nabbi kino as-salatu imaadu ddin as-salatu imaadu ddin sala y'empagi eyimirizaawo eddiini ey'omuntu seeyaabanno wabula eyiyo kati nange eyimirizaawo eyange swala yange kati gwe swalayo yeyimirizaawo eddiini faman kigambo kya faman aqama bw'oyimirizaawo esswalayo fakad aqama ddiini eddiini ye abayimirizaawo eddiini faman hadamaha ate bw'ogimenyawo fakad hadama ddiini eddiini yo abagimenyeewo kakati osiiba otyanga eddiini oledde wagimenyawo naye ng'ate asiiba basiiba seka bangi nesolati basaala bajja ku magalibi aslan oba oyonoona budde bwo bwabweri genda osaale osiiba inshaallah tetukumalamu maanyi kyekituufu naye saala nga bw'osiiba kyekituufu kisinga obulungi tumugalekerawo okusiiba la tolekerawo genda mu maaso okusiiba naye oyinza obutafunamu kyoba okola yongerako n'okusaala barakallah fika barakallah Shekhe nyinafe abuuza nti bwensesema nga nsiibye mbeera nsibulukuse abadde awo n'asesema ate nga asiibye atandikirawo okulya kisinziira nsesema kijyasesemyemu nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti man dharaahu lkayam oli singa okusesema kwewaliriza ne kuvaayo buvi tataddeyo lugalo kwekaka kugenda wali yeegoga ebitanajja yagamba nti falaisa lahu qada falaisa alaihi lqada taliwa waman istaqaa ate omuntu bwe yeegoga ebisesemye ne bigaana n'ateekayo n'olugalo yagamba nti fa alaihi lqada oyo alina okuliwa olunaku olwajja luliwa era aba asibuse barakallahu fika barakallah seka okuvuma kusibulula olina omuvuma ekivumo kisobola okukendeeza okusiiba kw'omuntu asahu aqwala ahli lilmi okuvuma omuntu kikendeeza okusiiba kw'omuntu nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti wa insaabahu ahadun oli ne bwakuvuma tomuddiza faqul gamba inni saim ganze nasiibye bwatu byegamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni saim Allah barakallahu fika barakallah Shekhe nzikirizibwa okwekebezwa musaayi oba okwekebezwa omusaayi kusibulula nogenda okwekebezwa omusaayi seeka kisibulula la
kwekebeza omusaayi okuwerumika noba n'okuggyako omusaayi. Mu kusooka bagamba nti omuntu bwe bamuggyangako omusaayi ng'ono alhajimu atuggyako omusaayi guno omukyamu okuyita kulumika nti kisibuka. Ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu bikolwa bye yalabwako nga ihtajama nga yerumika wahuwa saimu nga yasiibye. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kutandika yaga nti aftara alhajimu aba asibulukusa oyo ajjako omusaayi n'oyo agumuggyeko gwe bajjako omusaayi gwe balumika. Naye oluvannyuma n'alabwako ye kennyini Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yasiibye ate ng'akola ki nga akikola. Kitegeeza nti kikolwa kye kyasangulwawo ekigambo ekyo. Wallahu ta'ala alam. Abamu ku bawalimu bagamba nti aba asibulukusa olw'ensonga idha tanaqadha fi'lu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qawlihi, singa ekikolwa kya nabbi kyawukana naki n'ekigambo kye nuqaddima alqawla ala alfi'l, tukulembeza kiki kigambo kukikola. Waaki nabbi sallallahu alaihi wasallam naye muntu waliwo oluusi kisobola okujja n'akikola nga waliwo embeera eziguddewo. Kati tukaddama ekikolwa ekigambo ku kikolwa. Naye ala kulli omuntu yeerumise taba tasibulukuse. Wallahu ta'ala. Naam shekhe, nzikirizibwa okuloza ku munnyo ng'afumba? Naam, kikkirizibwa kubanga fihi adha, mulimu okukosa abantu abalala singa omunnyo guba mungi. Kombako bw'omala wanda onyomunguze ne mukamwa kafiya kimala. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. Amanya yi Abdallah gamba nti seka ndi musomesa wa primary naye semero si ya Busiraamu. Shekhe, nga womanya abaana mubamu abatawaanya n'oyagala okumugonjulamuko kuvunamu ku kibooka awo seka oluusi n'omusongamu n'olugalo oba n'okambuwalamuku. Kati Shekhe, koze ntya Ramadhaani yange obutafa okuba kuno? Okuba tekutta Ramadhaani. Ate omuntu bw'agunjulwa, eno endaba yange, omuntu bw'agunjula omuntu mu Ramadhaani ng'amugunjula ku kituufu n'atamulekaawo bw'atyo, oba kiba kyetaagisizaamu okukuba, afuna empeera. Afuna empeera kasaabeera ng'amudisipulininga mu Ramadhaani. Omwana atandika okukola empisa enkyafu mu Ramadhaani bw'osirike busirisi nelyonooneka mwezi mulamba. Mwana n'ayonooneka, ayinza okutandikirawo bwononefu nga takyakwatikako. Kati awo tugirayo disipulini netumudisipulininga. Saba Allah tabaraka wa taala atusaasire. Twasomeranga nga batukubanga seeka asuubulukuka bintu saba Allah tutaase yalenga ntegeera yaffe ya Rabbi. Shekhe, barakallahu fika. Allah yubarik fi. Amsara Sulaiman from Jordan. Sara barakallahu fiki. Sara gamba Shekhe, singa swala tarawih era ka 11 kitegeeza mbeera ntaddeko ne witiri. Mbeera siddamu kusala swalatul layli. Waayi mukasala ebbi. Mukyala bwako nga Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasalako 13. Kigamba nti ebbiri ezo yazisaala kiro ng'ayimuse. Naye asadde ku ntandikwa naddala ku tarawih ne imaamu we Allah mbalako okuyimirira ekiro kiramba. Barakallahu fi. Allahu akbar. Sheikh amanya Khadija barakallahu fi. Ali Saudi Arabia. Ekibuuzo agaseka mutugamba nti emiryango gy'ejjana mingi naye waliwo nga omulyango nga Firdausi n'omulyango nga Rayyan. Kati singa nkola emirimu gyange Allah n'asaasira nemba mu abo abalingira ejjana Rayyan kize abasiibi nga nasiiba ate Firdausi emirimu gyayo nenjikola nga nteekeddwa kuyingira Firdausi, kati awo nfuna ebifo bibiri seeka mu jjana oba nedda? Nsaba Allah abasiibi wano ku duniya weekiri ne ku duniya weekiri osobola okubeera n'ennyumba nga mukaaga nga za muntu omu. Tokirabangako? Aze katukiraba. Eduniya ng'omuntu alina ennyumba, kati waliwo omusajja bamuyita ano Muzza alina ebizimbe ebisukka ku kimu nga byonna matiribona. Kituufu. Kakati
tewa Allah gisobola okugaana ekyo tekisoboka seeka wa min dunihima jannatan oluvannyuma lw'ejjanayo Allah akuwayo endala bbiri Allahu akbar Allah bwakusiima n'akwongera ebira kisobokera ddala bulungi nnyo Allah kisobola ebyeduniya biwera nobeerako mu Rayyan nako mu Firdausi zonna zizo wazikolerera Allahu akbar yagamba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin jana Allah giteekateeka dda ate buli muntu Allah yamuteekerateekera ejjana ye n'omuliro gwe abakkiriza bagenda kusikira ejjana z'abakaafu n'aboononefu ate abakaafu basikira omuliro gw'abasiraamu abakkiriza Allahu akbar weesunga yaani la ilaha illallah weesunga yaani ono asobola okubeera nga yeesunga ejjana y'omukaaga ati kisajja insha allahu taala Allah mpe ejjana yakyo olw'obukaafu bwakyo obungi singa kiba kifiiridde ku bukaafu ekyennaku ote ne kisiramuka awo bwatolinakifunye naye Allah agenda tuwa ejjana z'abakaafu Muhammad sallallahu mu Luganda kugeza nga tumaliza tahiyatu esembayo seeka temiremu ko mu Luganda Allahumma salli ala Muhammad ay Allah sokusaasira ku Muhammad okusaasira kwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusaasira kwa nabbi kumusaako kusaasira kwe na kubeera nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam amusaako ekisaaki kumusaasira musaako kusaasira kwe na kisaaki kama sallaita ala Ibrahim nga okusaasira kukwali Ibrahim wa ala ali Ibrahim n'abantu bani bali Ibrahim innaka hamidul majid watenderezebwa Allah gwe watitiibwa Allah Allahumma barik ala Muhammad ay Allah nkusaba osse omukisa gwo ku nabbi Muhammad wa ala ali Muhammad n'abantu bani kama barakta ala Ibrahim nga wassa omukisa gwo kwani nabbi Ibrahim n'abantu ba Ibrahim innaka hamidun majid Allah gwe ekitiibwa gwatenderezebwa Allah gwe ekitiibwa wati basaliya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bajita salatu Ibrahim wallahi abawali mbayogera ekiga nti afdalu salat ala rasulillah salatu Ibrahim okusalira nabbi okusinga obulungi salatu Ibrahim bi ijma'i ahli al-ilm abawali mwe batebagamba kale barakallah alhamdulillah barakallah shekhe kibuzo kyaffe kisembayo mwanaffe agamba nti shekhe batugamba shayatini zisibwa zonna mu Ramadhan kakati abalogo n'abasamize n'abamasabo ne bano bankuba bitabo tebakola mu Ramadhan abalogo abasamize abamasabo tebakola mu Ramadhan bakola nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqu al-masduqu nabbi yagamba idha jaa Ramadan futihat abwaba al-janna وغلقت أبواب النيران والجحيم وسلسلة الشياطين على السلاسل وسفدت الشياطين على السلاسل رمضان وجاء الله قلوا مليانغو جيجانا نقلوا مليانغو جومو ستاني زيقلوا كونجيجي ستاني زيقلوا كيشو نبي محمد كيتو غامبيرا كيتو كيريزا يوغيرا مزيما kujjako omuntu asigaza shaitani nafsi oba sitaani entonotono ezo zimanyikiddwa zisigalawo ne kyebayita al-nafsul ammaratu bisu'i waliwo omwoyo ogulagira abantu okukola ebibi ogwoyo guli kati n'abalaguzi baguyina n'abasamize bakukola ki tobolaba nti kiri yadde sitaani zivuddeyo ziri enkamwe ziggaddwa gw'omwoyo gusigalawo ekyokubiri mwalimu muyogera ekigambo kyansisa nnyo yagandi shaitani ziggalo naye sitaani esobola okuba nga bagiggadde nga Ramadhan egisanze eri mu muntu ne bagisibira muli esobola okubeera nga bagiggadde ng'eri muntu bagisibira mu ki bagenza okulangira Ramadhan ng'eri muye kati gwe mbulira we n'alidde emmere era asigala agw'ebigombi asigala zimukuba kubanga eri mu ki
bagisibidde muliro buli weyetaganjula bweti naye tena wefulumirera ekolera kati okugamba okugala sitaani tekitegeeza nti waliwo ekifo kiri special wano webazitadde. Allah asibe sitaani okusinziira bw'ayagadde. Asobola ogisibira wali, asobola ogisibira mu muntu ebadde mu muntu ku mayanja n'asibira eyo naye walala. Allah wagikwatiriza. Wallahu ta'ala alam, kyali kigambo kya mwalimu, so kisobokera ddala bulungi okubeera bwekityo. Wallahu ta'ala alam. Naam Sheikh, barakallahu fika. Naam, baganda baffe ebitiibwa, program yaffe ngeri twagitandise era abo Allah watusobozesa okuba nga tugifundikira nayo. Tusaba Allah washitiibwa tugase n'ebibuuzo omukadde ffe yava okubeera nga addamu. Tusaba Allah washitiibwa tamumma mpeera ku budde bwawaddeyo. Amiin. Nammwe mwenna Allah asaba basiime jalla jalaaluhu. Mwanyizi wa pulogulaamu Sharifu Muhammad Nagwera Bubasamu, kadde waffe kkiriza obeeko message osindikira abantu before tubajuguza nti darasa ya leero egenda kubeera Masjid Abubeka mu Kigombya bannamukono abala round. Tubasaba nti mujje tusome insha Allahu taala. Darasa zaffe za Ramadhani zatandise insha Allahu taala, tuvaano we tugenda biidhinillah. Seeka message biga bisatu bina abaddu basubirira kusooka kwa benna taala. Message yange wasiyeyo ekitibwa Allah tabaraka wa taala eri mu Quran. Allah yaga nti faman shahida minkum ash-shahr, Allahu akbar, yenna asangibwawo omwezi ogwa Ramadhan falyasumu agusibe. Bangi bantu bonoonye obudde bwabwe, bonoonye obudde bwaffe, nenga mukusuluka babeerawo. Twerabira nti ensi kifo kya kukolerako, twerabira nti ensi kifo kya kukola. Olina omusanga ngaali mu muzannyo, twaziisa omwana emabegaawo nga Ramadhani egenda kutuuka, baade bagenda kusamba mupiira, tumuziika inshallah amusaasire, naye teyafunye chance eyingira mu Ramadhani. Kyembadde njagalamu omuvubuka oyo wawadde wabulayo olunaku olwo, Allah n'amugera ne bagenda okusamba omupiira ejjinja awo. Batuuse obudde bukyayi bagaa tuwugemu, bagenze okugira bwe bati ng'agenze yagenze mu layiro teyakomyewo. Allah akbar, Allah kyagenze okugira bwe kiti ng'afudde. Munne yagezezzaako mutaasanga naye agenda, naye nga Allah yamugeza ayina kufa. Kati bannange embeera eyo ebeerawo, naye tuba tukuutira abantu ebbanga lyonna okubeera abeesimbu ku nsonga z'eddiini. Kyansi bw'ejjeyo okusiiba siiba, leka kuzannyira mu future yo. Barakallahu fikum, jazakumullah. Allah